Omulamuzi wa kkooti enkulu wano mu Kampala Oumoguli akkiriza Habib Buwembo omulonzi wa lwago okugenda mu maaso n'okwemulugunya kwe ng'alaga obutali bumativu bwe n'obuyigirize bw'omubaka Kato Lubwama. Mu kusooka Buwembo yali awakanyiziddwa n'okugenda mu maaso n'okwemulugunya kuno olw'ebyo byali bigambibwa nti teyali mulonzi wa lubaga wabula oluvannyuma ne kizuulibwa nti mulonzi wa lubaga bw'oya era ne ku lukalala lw'abalonzi kwali era nga n'ensonga endala yali emulemesezza ly'ebbanga ery'ennaku 30 erigambibwa nti lyali limaze okuyitako. Habib Buwembo yategeeza kkooti nga Kato Lubwama bw'atalina mpapula za buyigirize zimala era nga ne siniya ey'okuna yagigwa n'enkona n'enywa. Mu nsalawo ye omulamuzi Oumoguli ategeezezza nga Kato Lubwama bwe yayogera eby'obulimba bwe yalayira nga bw'alina satifikeeti eya siniya ey'okuna so nga ate kkooti yafuna ebbaluwa okuva mu kitongole ky'ebyebigeze kya UNEB ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'ekumi ng'eraga nti terina baluwa ya siniya ey'okuna ya Kato Lubwama era nekakasa nti Kato Lubwama ono talina bisaanyizo byonna bimukkiriza kuba mubaka wa kitundu kyonna. The applicant discovered that the first respondent had never completed the minimum formal education and the second respondent did not properly inquire the academic antecedents of the first respondent. The respondent, and that means that the respondent told a lie on oath. Kati omulamuzi alagidde Kato Lubwama okuliyirira Habib Buwembo sente zonna zazza akozesa mu kuwaaba omusango guno. Wabula omubaka Kato Lubwama ng'ayita mpuliida we Samuel Muyizi akalambidde nga bw'atamatidde na nsalawo ya mulamuzi era n'alayira okufiira mu kitooke kya Gonja nga bw'agenda okweyongerayo mu maaso n'okujulira mu musango guno. Bikusakiddwa Ekak Ronald, KTV amalindirire.